Rita mbera nga bigenda maaso n'okutambula mu ggwanga ebigenda maaso n'okulabikako mu ggwanga erya Congo bigenda maaso n'okweyalikiza eggwanga erya Rwanda bwe batagenda maaso nagobeera nnyo nsonga Rwanda yagenda maaso n'okwetambulira akalimu obuwuka bwe yagenda maaso n'okuwagira abayiikira ba M23 okufuggaza abamukuumaddembe abatwalibwa ekibiina kya SADC mwana ate okuba nti bakuuma emirimu mu ggwanga erifunda ali mu kitundu ekya Goma okuvanjuba eggwanga eryo mu South Kivu ne North Kivu embeera eriwo Rwanda embeera etandise maaso n'okugenda maaso n'okubonoonekera bwagenda maaso n'ogobeera ensonga kuba lunaku lwaleero omu ku bakuliramu enteekateeka ey'aba M23 agenda maaso n'okulira ebika bikweta amanyidwa Colonel Nanga ategeeza nti bwamaliza akabuga akaddirira Goma akamanyiddwa nga Bukovu bwe bakamaliriza kekokubira kadda ku Goma baagala kubeera nti baadivansi nga bagenda mu kibuga Kinshasa okubeera nti nakyo bakiwamba otunula ekibuga Kinshasa ekibuga ekyo kya Kinshasa waliwo mailo ziri 1,000 okubeera ng'otuuka mu kibuga Kinshasa ng'ova mu kibuga Goma ziri 1,600 zi kilomita 4,206 okuva Goma wabula okusinziira okubakuliramu enteekateeka y'ebikokoto bya M23 bagamba bamaliza Bukovu bagenda kubeera nti baadivansinga bagenda mu kibuga Kinshasa singa Sekeri ne bane bagenda mu maaso n'okwekwatakwata abantu 50,000 ebaddusa oluvannyuma b'eggwanga erya Congo ne boolekera ebweru eggwanga n'abasinga ne bagenda mu bwaŋŋangusi ne mu nkambi z'ekibiina ky'amawanga mugatte okuba nti bataasa obulamu kino kyali kibaddewoko 97 kwagenda mu maaso n'ogobeera ensonga abayeekera Rwanda byagenda mu maaso n'okuwagira mu 97 bagenda mu maaso n'okuvuunika gavumenti ya Mobutu Sese Seko era nga yabawagira ne bava bwe batyo mu kibuga e Goma ne baleka ekibuga Kinshasa ne bagenda mu maaso n'okuwamba ekyaleeta Loreto Kabila okubeera nti agenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo nga tannatemulwa mu 2003 mutabani we Joseph Kabila okubeera nti akwatamu bino byonna bigenze mu maaso n'okuwapiringa naye nga Rwanda ebadde emabega vulugu yenna agenda mu maaso n'okulaba mu kitundu ekyo ekya Goma kye baagala okutulako kyegatte ku ggwanga erya Rwanda Walifu Nation ekitundu ku ggwanga erya Rwanda bwe kye baagala okuba nti bakola wabula eggwanga erya Germany eggwanga erya Bungereza balabudde eggwanga erya Rwanda singa tebakume muzigo gwakuwagira bayeekera abo n'okusitula amagye gaabwe gajjayo bagenda kubakolako era bwetu Germany egenze maaso n'okuyimiriza obuyambi bwonna bwebadegenda maaso n'okwa Rwanda okutuusa nga ejja amazzi gaayo mu ggwanga mwanatu erya Congo eggwanga erya Bungereza libadde liwaayo obukadde $40 za dola okubeera nga ziyambako mu ggwanga erya Rwanda UK egambye naye egenda kubeera nti ezimirisa mangu nnyo ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UN European Union ekibiina ekitamawanga ga Bulaaya eggwanga erya America eggwanga erya China eggwanga erya Russia balayidde singa eggwanga erya Rwanda tebajja magye gaabwe mu ggwanga erya Congo ne bagenda kukyusa ku maaso bagende maaso n'okutabukira ddala okulaga embeera eddamu kuba bagamba nti Rwanda eno eyitidde okubeera nti yeefula nampulira zibi tiwulira bigenda mu maaso Kagame agenda mu maaso n'okuba nti awaga agenda mu maaso n'okusomba amagye nga kitebeeza nti mu ggwanga erya Congo wali amagye 4,000 Kagame ge yatwalayo galwanire ku sayidi y'abayeekera ba M23 yatuswalibwa amaanyi ate nga ebyokulwanyisa bino beggwanga erya Israel ne bagenda mu maaso n'okuya eggwanga erya Rwanda wabula nga etwogera mu ggwanga South Africa ne SADC olunaku lwaleero batugeze maaso n'okutula mu nsinga gye bagenze maaso n'okuteesezaamu enjawulo ugambye SADC erimu eziri 16 kuba takimanyi zonna ziri mu Maserengeto muli Tanzania muli Zambia muli Zimbabwe batte mu kibuga Harare mu ggwanga erya Zimbabwe ne bateese ne bagamba ati mugule ejje ery'omutawaana ligende mu maaso n'ogenda mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo bataase bannansi kuba bannansi battibwa bannansi babbiwako ebyabwe bannansi baleepingibwa Rwanda esirise ebiina ebigenda maaso okulwana eddembe ly'obuntu bisirise ne Uganda egenze maaso n'okuba nga esirika kati bo bano abasadaka bagamba tusindike ejje nga etwakikako mu 2012 bagende maaso n'okufuggaza abayeekera ba M23 ne gavumenti eggwanga erya Rwanda gye bagamba ne Uganda nayinamu enkizo mu nteekateeka yonna egenda maaso okuza ku minisita abunaanyizibwa ku kusoboozebwa eggwanga mu ggwanga erya Congo amanyiddwa nga Teresa Kayikwamba agambye tebagenda kusirika bagenda kuyungula ejje akadde konna konna era baze okufuna ebikozesebwa eby'omutawaana ennyo okuva mawanga ag'enjawulo bye bagenda okukozesa okwolekera mwana atu eggwanga obuvanjuba bw'eggwanga erya Congo South Africa Ramaphosa yagambye nabo bagenda kwedifendinga olwaba jasi babe 13 abagenze maaso n'okuttibwa bagenda kuwolera eggwanga bagenda kulanga Congo bafuna emirembe gyabwe bagenda kulwanira bannansi b'eggwanga erya Congo bakibakakatako ate nga eggwanga erya Congo bali mu mukago gwa SADC ogubagatta balina mukakawayira gava balina okwerwanirira n'okwedifendinga tebagenda kuba nti basirika Rwanda kyasirise agamba alina kubeera ng'alaba South Africa kyegenda kubeera nti naye nga tuba South Africa zizimu ku nsi esinga okubeeza amaanyi n'ebyokulwanyisa eby'omulembe mu Africa okubeeza amaanyi ogyeko Egypt ogyeko Algeria South Africa zimu ku nsi otagenda mu maaso nakuyisaamu maaso mu nsonga z'ebyokulwana balina erina tekinologi ow'omulembe
balina ebikola ebyomulembe bamanyi kyekyokukola era kigamba nti bajja sana South Africa okuba nti bagenze maaso n'okutugumbulwa ne bagwa mu katego akabeekera bano M23 nti ebyokulwanyisa ebyali bibaweereddwa byali byakuuma mirembe tebyali byagenda kulwana lutalo kati babe bagenda kusindika ebyokulwanyisa ebyomutawaana bigende maaso n'okuba nti bayingira mu lutalo obutereevu olwo bakufugaza eggwanga erya Rwanda n'obutaddawo kubeera nti beepankapanka era nti n'ekirala nti ebyokulwanyisa byabagwako natuka akaseera nga ebyokulwanyisa biweddeko nga balina kubeera nti badduka buddusi naye kati balayidde bagamba nti tweteeseteese era amazidde okuba nga basitwa ennyonyi emmere z'amazidde okuba nga zisonga ku mbalama ez'okumpi n'eggwanga erya Congo okuba nti emaali ey'ebyokulwanyisa egenda mu maaso n'okuyingirawo okwenganga abasajja naba M23 ate ne President Gerald erigenda mu maaso n'okulwana kusaidi yaabwe kulaba nga bafugaza n'okuleka Congo egende mu maaso n'okusigaza amatwale gaayo nga tera agenze mu maaso nagazanyirako M23 gambye nga bakulembeddamu Sultan abakulira bagamba si bakukondooka era ekibuga bakyakirina mu mikono 5 bagamba bakyakinywezeza nnyo tewali agenda beera nti abatiisatiisa era bwe balinze kirina kigenda okubeera nga kiriira embeera betogenda mu maaso okutama mu ggwanga erya Congo si nnyangu nnyo naye nga tulina okubeera nga tutegeeza biki ebigenda kuba ensi ezisinga obungi ez'abazungu ziri ku saidi ya Congo zigamba Congo olina okubeera nti otova mu Rwanda olina okuba nti ova mu ggwanga erya Congo Rwanda Israel ko yagenda mu maaso n'okubawagira kuba ne Russia ali ku saidi mwanatu eya Congo era Russia agambye si wakukkiriza kubeera nti Congo munywanyi we nnyo agenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu afufugazibwa era nti singa Rwanda egaana okujja amagye gaayo mu ggwanga erya Congo Russia egenda kulinga butalo obutereevu nnyo egende maaso n'okuba eŋŋanga kuba Russia emu ku sso ezisinga okuba n'abajaasi bamachineries asobola okuwanuta ate ne baluwangula ojjukira abajaasi ba Wagner babayita mukwata mundu wa machinery bayita ba Wagner bali mu ggwanga basibuka mu ggwanga erya Russia abalwana entalo okufa obufi Russia egamba ekyo nerabingira mutereevu n'okuyambibwa abajaasi n'ebyokulwanyisa basofugaza eggwanga erya Rwanda tuusa nga Paul Kagame agenze maaso n'okuba nga yeeteeza nga lwena mulira agenze maaso n'okufuluma ku tuja X agalaga nti omu ku baduumizi b'eggwanga erya Rwanda gwe mwana twagenda maaso tugoberera ensonga amanyiddwa nga Kano Mubaraka Muganga agenze maaso n'okuyimiriza entambula yonna ez'ekisaayi ky'ennyonyi eky'ekigali airport aziyimiriza dwadde ku muntu gwa X aziyimiriza nga kigamba abajaasi baagala kwerya muguju kubeera nti basikambulako Paul Kagame okukulembeza eggwanga eryo mawulire genze maaso n'okufuna galaga nti Paul Kagame munywanyi